Mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde ky'enkuba mu bisolo, gavumenti ewadde obuwumbi 24 ziyamba abalunzi. Disitulikiti 16 okuli Mbarara, Kiruhura n'endala ze zigenda okuganyulwa mu pulojekiti eno. Kino kiddiridde abalunzi olw'okubonyaabonyezebwa enkwa ekiviiriddeko n'abalunzi okufiirwa ente zaabwe. Ensonga nnene we twogerera kati nti disitulikiti 16 wasangiddwayo oluvannyuma lw'abantu okwemulugunya n'okunoonyereza okw'ekikugu. Disitulikiti 16 zirimu enkwa nga zigaanye okufa eddagala lye tukozesa mu Uganda. Akati ate era enkwa ezo bwe zigaanye okufa ne ziba nga zireeta obulwadde mu nte era ente zifa. Okusinziira ku minisita w'ebyobulimi n'abalunzi Vincent Ssempijja, gavumenti essira yakulissa ku kwekenneenya eddagala eriyingira mu ggwanga. Minisitule ya Agriculture eragiddwa okuteeka amaanyi mu nsonga y'okulabira ddala nti tewali ddagala kkyamu liyingira mu Uganda eritali ttuufu. Mu kyo, gavumenti eragidde minisitule y'ebyensimbi okukwatagana n'ebyobulimi okulaba nti enteekateeka za gavumenti eri abalimi n'abalunzi ziteekebwa mu nkola. Okulaba nti tukolagana ne minisitule ya finance okulanga wazuulwawo ssente zibeerawo ez'okulwanyisa obulwadde bw'enkwa n'enkwa zennyini okumala emyaka 3 kibe nga kiweddewo. Gavumenti erabudde abalunzi okwewala okukozesa eddagala lya malt acaricide ekiviiriddeko ebisolo okufa. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, eggulire lino likusakiddwa Samla Anifa ne Joanita Mbabazi. This is Kingdom TV.